Oluvanyuma lw'omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu okumenya record ey'amaanyi ku byebasobodde okubeera nga tebi happening e Masaka era nga nakutegeezeza nti abantu abasoba mu million namba bwe basobodde okubeera nga te abeetaba mu lukuŋŋaana lwe yategese sayidi zeeyo era nga buli kimu kyasobodde okubeera nga tekitambula bulungi nnyo. Munnange enkya ya leero abakulu mu NRM abavuddeyo ne bawanika emikono ne bagamba kyamazima kiri nti omusajja ono Robert Kyagulanyi Ssentamu w'amaanyi nnyo engenda kubeera nga tebikutirawawo awo mukyala Justin Nammere nga ali mu kubeera nga ate akunnyonnyola asako n'okubeera nga ate akulaga okutya aba NRM kwe balimu so tulakalira emboozi njina ngenda kubeera nga tezikutirawo naba nkugjeyo n'emboozi endala nnyingi nnyo ngenda kubeera nga tezikutirawo video likinga sharingirako abula comment section akabox akali open awo wansi awo tekigenda kubeera nga te osulawo endowooza ekusinzira ku byogenda okubeera nga te osanga mu katambi kano tulina Sheikh Ashraf musomi wa dduwa enamba z'essimu wansi awo ziyitawo ku busitikazi munoonyeeko ajja kubeera nga takulombera edduwa nawe bikyaganye bijja kubeera nga te akuyambako okubitereeza saidi endala Habibu airport pickup abantu bogwabigwa kubeera nga te bakusabaza okujja ku airport n'okutuusa yonna gye wandagadde okubeera nga te otuuka mu budde kamba terewo ensonga zino ate oluvannyuma kubona amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo naye kubuulire akalulu kali mu Masaka City wano munsanze munseko bannange akalulu kali mu Masaka City ate enywezezza fuluma akalulu akalulu kali mu Masaka City teri wali kalulu mukwano akalulu kali mu Masaka City oh my goodness akalulu kali mu Masaka City tewali ali kushuba akyogera oyo manya tamanyi biri ku ground omuntu yenna nga yeesimbye mu Masaka City bwakeera ku makya nagamba eno balonda kino tuli shuwa ogenda gwa mwambushi ogenda gwa mwambushi. What you think is sharply different from what is taking place in reality. Mukwana akalulu k'omu Masaka City kafuusa akalulu ate enywezezza kafulume ate neenyweza fuluma akalulu akalulu kafuusa akalulu akalulu kali mu Masaka City teri wali kalulu mukwano kitokota mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka tuli ku high table ya kalulu tuli ku high table ya byabufuzi my goodness je tuli keep it on nsekeredde omuntu yenna ng'olina kye wawandiika mu mutwe gwo ekikwate tyaa e Masaka tebalonda kino kye balonda kiri kye bakola bwe kiti bano be bali ku sure voters are going to shock you ate teri kibiina kya byabufuzi kigenda funa before byonna tekiriiyo. Take it from me, there is no political party mu Masaka City mbu gwogenda kujja bakuwe kino bakuwe kiri mu buli buwamu simanya woolaba kino tiikinga buli akiriko MP meya Kaazala mukwana ogenda funa mawanga magatte oyagala toyagala. Masaka City akalulu keetabisa akalulu kafuusa akalulu. Kyagulanyi Ssentamu alina ekimwambala naye yennyini tamanyi maanyi gaalina gye gava. Singa abadde akolera ku maanyi g'abantu ba bulijjo olwaleero abadde alangirira nti tukomeza wano kampeyini naye kirabika waliwo eddoboozi erimulagira abagambye mumuveewo nze nsigalewo abantu babadde bakkiriza bafiire wali ekyo sikirabangako n'abalala bamenyese nze omu kubo okutuusa nga atugambye nti muve wano nange nze nnyini nsigaddewo ne bankuba tiyagaasi nendekeraawo n'okutegeera gyendi ngenza okuwulira nga nvudde ku kadaala ngudde ku ttaka n'abankutteko abanjigyewo sibategedde wabula nesanze bwesanzi nga ntudde emmotoka emu ne muwanga Kivumbi. Ono Ssemateeka bannayuganda baatuuka n'ekiseera ne bawandiikamu negamba bwewali baawo abantu ne bajja ne bayagala okuwamba Ssemateeka ne bateekamu akawaayiro kano namba 3. Tekikkirizibwa muntu yenna oba ekibinja ky'abantu okutwalira obuyinza okwezza obuyinza bwa gavumenti ya Uganda okujjako nga bagoberedde ebirambikiddwa mu Ssemateeka ono. Omuntu yenna nga Ssekinnoomu oba nga yeetabye n'abalala mu ngeri ey'okkozesa eryanyi oba amakubo amalala agatali mu mateeka aliwera
alijjawo alisazaamu oba okukyusa ssemateeka ono wadde akanyiriri oba akatonyeze oba akatundu konna oba awamu yenna oba akawaayiro konna alibeera azizza omusango gw'okulya mu nsi y'olukwe era ajjanga kubonerezebwa ng'amateeka bwe gagamba. Kati ng'olwaleero bino Museveni byakola okusinziira ku ssemateeka ono Museveni ne banne bakomitinga dda treason. Mukuwandiika ssemateeka ono bannayuganda baali balowooza nti kiwedde ku luno kiwedde nti ne bwe tunaabanga tutereezezaamu tujja kutereezanga kwongera bannansi ddembe so si kuli bajjako. naye ne ssemateeka ono Museveni yamuwamba si yakyafuga. N'olaba omusajja omukulu byabakama bateekawo ne bagamba nti omuntu okulira akakiiko k'ebyokulonda anaabeeranga mulamuzi wa kkooti enkulu nga balowooza mbu ajja kujja n'okumanya amateeka n'obwetengerevu n'okutegeera era ne bamuwa ne gye bayita security of tenure tamala gaggyibwako. Museveni yatandikiriza mpola n'aga nti yinginiya era kumpi aba mulamuzi n'ateekako yinginiya. Abantu ne balowooza ndowooza yinginiya tategeera amateeka naye kati byabakama namulabye agamba mbu bannange temutuula we balondera era bwe munaatuulawo bajja bakuba. Mwami byabakama kyenjagala omubuuza nga kyatandika ddi mu Uganda nti omuntu bwazza omusango katugambe okutuula we balondera musango nti omusango mu Uganda mu maaso ge nga y'omulamuzi aguzizza abasirikale bava eri ne bamukuba bukubi. Lwaki teyagambye nti bw'onootuulawo tujja kutwala mu mbuga z'amateeka tukukole ki ovunaanibwe. Ninaga nti bw'onootuulawo bajja kukuba era mujja kulaba. Naye ng'omubuuza byabakama musango ki omuntu atudde we balondera mwabazizza. Osoma ku mateeka mwami byabakama oba omala googera byabakama lwaki olowooza tetukuba bannayuganda ffenna tuveeyo tukulwanyise ssemateeka yatulagira. Etteeka ligamba bwe riti Presidential Elections Act lyensoma voters who have cast their votes and all other persons in the vicinity of the polling station other than election officers, candidates or candidates agents and observers shall stand or sit at least 20 meters away from the table mentioned in subsection 3. Meters abiri on a polling day gamba ku lunaku lw'okulonda all of voters abalonzi bonna intending to vote abagenda okulonda oba bagala okulonda shall form one line bajja kukola line emu commencing backward from a point at least 20 meters away from the table at which each voter is to place the authorized mark of the choice. Nga line eyo eri meters abiri okuva wali mezo omuntu walondera omanyi lwaki bagamba zibeere mita abiri alonde mu kyama oli tategedde munne kyalonze ne balyoka bagenda kwokubiri. Voters who have cast their votes omulonzi amaze okulonda akaluluke and all other persons in the vicinity n'abantu abo bonna abaliwaawo okumpi awo in the vicinity of the polling station abali we balondera other than election officers ngogyeko ba election officers oba candidates and candidates agents neba agents aba candidates oba bagenda okulonda and observers naba bakalabalaba shall stand bajja kuyimirira all sit oba batuule at least 20 meters away kale meters abiri okuva obutaka wansi wa mita abiri osobola otuula mu 5 mu 10 mu 2 ne bw'obeera nga tosse wansi wa mita abiri amateeka gaggamba nti omuntu yenna ageza wali polling station n'ayagala osigalawo gamba nga y'omu ku balonzi kuba yenna nnyini kalulu akali mu box akalulu ke kafuuka k'amakulu nga bamaze okukabala kituufu observer oba nga muntu azze kulaba bulabi oba omuntu yenna ali awo nazze okulaba obulabi bamukkiriza bagamba bw'obeera candidate
oba agent wa candidate bali ababiri oba election officer abo batuula ku mmeeza emu buli omu kyakola nga munnakiraba ekyo kyava enkyukakyuka ezo mu tteeka Lukwago ye yagiproposinga luli abalondesa batuulanga ku mmeeza eno ba agent ne batuula eno awalala ne baga nti bano ekibabeezaawo balabire eddala ono byakola era nabo mubawe register buli omu bw'asoma ku register era mutuula ku mmeeza emu abalondesa ne beagenti oba nze kati nga bwe ndi candidate nzikirizibwa ogamba nti kweno polling station nja kwetuulirawo oba nja kutuulawo okumala essaawa emu nze nnyini oba nja kulekawo agenti wange awo ntuula kweno emmeeza kati eno emmeeza yenu etuulako abalondesa ne beagenti waliwo emmeeza endala zeze zibeerako obululu gwe gyokubira obuki wano ku mmeeza y'abeagenti bakusoma mu register bakuwa n'akalulu buli muntu n'alaba nti bakuyiriza akalulu kamu no proceeding n'ogenda ku mmeeza eno n'olonda n'oteeka akalulu edda boxi zaabanga nzirugavu nga za kyuma ne tugamba naye n'ekyo omuntu asobola osuulamu obungi box ebeerenga ya plastic nga ffenna tutegeera ne bwe mba ndi wala nnengera nti gundi wuli asuulamu kati ku mmeeza eno emu ntiikingirako bwe mmala otiikinga ne ngenda ku mmeeza ey'okubiri n'ensuulamu akaki kati bagamba kati eyo ye awo ne basiba olukomera ebyo bibeera mu lukomera mu abalala mukkirizibwa okuva kweno emmeeza gye gambye eno okutuula mu bbanga lya mita 2 20 meters ku buli side kasita babala kikkirizibwa mu ssemateeka mu tteeka lino erifuga okulonda kikino akawaayiro namba 4 nsoma Presidential Elections Act eyawandiikibwa mu 2005 nsoma akawaayiro namba 4 ku bikwata kulonda ne balyoka bagamba nti at every polling station there shall be positioned wajja kubaawo bino a table where every voter shall report for identification buli balondera wonna wajja kubeerawo emmeeza wogenda okweyanjula 2 a second table positioned at least 15 meters from the first with an ink pad 2 pens, each pen being attached to the table with a string measuring about 1 meter in length. Olaba bagenda ne bagamba nti kujja kubangako ne peni nga zisibiddwa ne ku muguwa okakasiza ddala nti yeyo peni entongole ey'Electoral Commission sikulwango ojja n'ekipeni ekinaasanguka oba ekinayiwa bwino eneebeera na ntongole ng'esibiddwa ne ku muguwa n'omuguwa ne bagulaga nti guteekwa okuba obuwanvu bwe buti fix. Every person which after voting shall fix with a pen or a mark with a thumb pin in a space provided. Nti omuntu okulonda ajja kuteekangako ekinkumu oba ateekewo kattiiki ku kalulu mu kifunga bwe kiragiddwa. Kati ne balyoka bagamba there shall be a third table wajja kubeerawo emmeeza eyokusatu located at least 10 meters away from the second table nga bagitadde mu kifo at least 10 meters meters 10 okuva ey'okubiri weeri to which shall rest a ballot box we banateeka ballot box oba box mwateeka obululu in which to deposit the ballot paper we banateeka akalulu ako era ne bagenda there shall be a fourth table wajja kubeerawo emmeeza ey'okuna on which markers and ink shall be pressed for the purpose of printing a mark on a person to show that that person has already participated in an election. Emmeeza endala ejja kubeerako maaka we banamaakingira omuntu amaze okulonda. Ekitegeeza kiba kisuubirwa nti asobola okusigalawo. Yensonga lwaki bamumaakinga nti gwe wamaze dda. Ne bamugamba bw'oba oyagala osigala wano mu mita 2. Era gundi yali badde agamba wano yali gambye nti bannange mubeere bagumu
newe mutakuume kalulu electoral commission tejja kwetaba mu kubba kaki kalulu ekyo kimu ekyokubiri naga nti bannange twagala muyinza okubanga mugende mukole emirimu naye bwe muba musigaddewo etteeka libagamba ekisooka tojja ku polling station ng'otamidde, ekyokubiri toyombera ku polling station, ekyokusatu toyambalirawo ngoye ziraga kibiina kyo wadde okukolerawo obubonero obulaga ekibiina kyo wadde okupeperezaawo omuntu nti londo ono balonda ki oli naye ekyokuna nti buli ngeri yonna bw'oba oyagala okusigalawo otuula mu mita 2 oba okusingawo. Bakitaffe baalwana bakola bulungi okuwagira mu 7 balwanyisa obote bakola bulungi onule that gwe bakwasa obuwanguzi bwabwe nti struggle yaffe tulwanye gwe laba kankusomere wano mu constitution gwe bawandiika kankusomere bana Uganda we bawandiika nga bakola constitution eno otegeere nti abantu baali nti waliwo okwewaayo eggwanga lyali limaze okwewaayo nti katutandike essuula ki empya esoma bweti ennaku z'omwezi nga 8 October 1985 ffe abantu ba Uganda nga tujjukira ebyafaayo byaffe bibaddemu obutabanguko bw'ebyobufuzi n'obutagoberera nkola y'amateeka nga tukitegeera nti okulwanyisa obufuzi bw'omukono ogw'ekyuma okutyoboolwa n'okunyigirizibwa nga tukitegeera nti okulwanyisa obufuzi obw'omukono ogw'ekyuma okutyoboolwa n'okunyigirizibwa nga tumaliridde okuzimba ebiseera eby'omu maaso buvunaanyizibwa bwa buli muntu nga tumaliridde okuzimba ebiseera eby'omu maaso ebirungi mu kubangawo wabeerengawo embeera z'ebyobulamu eza bulijjo n'ebyenfuna wamu n'ebyobufuzi ebitambulirwa ku mateeka nga tuyita mu ssemateeka owa bonna era ow'obuwangaazi mu kwesigama ku misingi gy'okwegatta emirembe obwenkanya eddembe ery'okwesalirawo eddembe ery'okweyagaliramu amazima n'enkulaakulana nga tukozesa obuyinza n'eddembe ebitatugibwako okusalawo engeri eggwanga lyaffe girina kulembererwangamu era mu bujjuvu twetabye mu mitendera gyonna ffe nga bannayuganda okukola ssemateeka ono nga tukinoganya nti olukiiko lwa ssemateeka lwateekebwawo okutukiikirira mu kuteesa ku bbago lya ssemateeka eryabagibwa akakiiko akakuŋŋaanya ebirowoozo bya buli munnayuganda tusobole okukola ssemateeka Uganda Constitutional Commission era n'okuyisa saako n'okussaawo ssemateeka Uganda gweneegobereranga emirembe n'emirembe tukkiriza okuyita mu lukiiko lwa ssemateeka luno okugoberera mu mazima okuyisa n'okwewaffe ffennyini wamu n'abanaatuddirira ssemateeka ono owa Repubulika ya Uganda nga tumwewadde leero ku lunaku lwa leero nga 22 omwezi gwa Septemba mu mwaka 1995 nga wa buwangaazi lwa Katonda n'ensi yaffe. Ne bateekamu wano nti bino bye biruubirirwa byaffe ng'eggwanga. Ne bagamba ebiruubirirwa ebyo tunaabissa bwe tuti mu nkola emisingi gy'eddembe n'okwesalirawo okwegatta kw'eggwanga n'obutebenkevu obwetengereze bw'eggwanga obwetwaze n'okuuma ensalo eddembe ly'obwebange n'eddembe ly'obuntu ery'ebika ebirala wamu n'emirembe obwenkanya wakati w'ekikula ky'abantu bonna okukuuma abakadde okuwa ebitongole bya gavumenti ebikozesebwa ebimala eddembe ly'okwekulaakulanya obuvunaanyizibwa bwa buli bantu mu nkulaakulana ono ssemateeka bannayuganda baatuuka n'ekiseera ne bawandiikamu nagamba bwewali baawo abantu ne bajja ne bayagala okuwamba ssemateeka ne bateekamu akawaayiro kano namba 3 tekikkirizibwa muntu yenna oba ekibinja ky'abantu okutwalira obuyinza bwa okwezza obuyinza bwa gavumenti ya Uganda
okujjaku abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.